Endobeso. Kugenda mu mukago tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Musaya feno tuba tugenda ku muzaafu onako olwaleero tugenda kuzuula mama omukyala omukyala abaami muwulirize nnyo ensonga eno katuzuule nze kankikwasaganya tinaakola ki Fiona Wonderful. Oli otya? Webase. Oweddantu. Twebase kiro kikyabaddewo. Nedda bwentyo bwenjogera. Bwotyo bweyogera. Obeera wa? Ngeno saidi z'egundu z'ebuwama. Oli buwama? Gwafumbirwa. Obeera wa? Gyenkolera. Kiki agaba yabadde ki? Ntali nkugamba waliwo brother wange gwe banzaala naye. Mama wange naye mama we yafa. Netandika owulira ebigambo nti omwana alina taata omulala taata waffe si y'omu. Kati ng'oyo omusajja agaba gwe bagamba nti taata we. Kati omwana ekiseera kyatuuka ze nemanya ekika kyange kuba mama yali teyakitulaga. Kati nze nenkifunira najjaawo ku biti katongole omutongole yanyambako. Nofuna kika kyo? Kati wenatuukayo era nempulirako olugambo olugamba nti omwana alina taata we naye bamuyita agaba. Era nebituuka nebigenda wala omwana n'agendayo oyo omwana gwe bayita agaba. Ne bagendako ku DNA naye nesawo ne tetumanyi kyava mu DNA naye kennyini agamba teyalaba byava mu DNA. Bamugamba batya ye? Yagamba tebalina kye bamugamba oba atukweka yagamba naye teyabirabako. Kati alina kika ki talina kika ki? Anti essaawa eno tamanyi kituufu. Tamanyi oba agaba yamuzaala oba taata wange mwennyini. Mama mwe yabalekawa? Yateeka ku bukojjo gye twakulira. Ewa? Masaka ya saidi z'Erengo. Gye yabaleka? Ani mukulu ani muto? Gwe mukulu. Gwe mukulu? Muganda we y'ani amannya ge? Bamuyita Isaac. Isaac. Mpozi mama yafa? Ye tera kye yabagamba? Yawozanga jatutwalayo mpaka kufa nga jatututte. Ate ono mukyala Hillary y'ani? Oyo kati ya mukyala wa muganda w'oyo omwana agaba oyo omwana gye yali abeera we bamutwalira ku DNA. Oyo mukyala Hillary yagenda naye nga bagenda ku DNA. Taata teeti yagendako taata we? Nze bangamba nti yajja luvannyuma naye nga muganda we oyo gwe bayita Hillary yagenda naye n'omukyala we kati n'oluvannyuma oyo taata we najja. Naye nga teri yamanya byava mu DNA. Naye kubona muganda nga abimanyi nga nkweka naye nga yalaga talina kyamanyi kyava mu DNA. Kati muganda we abeera wa? Yavaayo abeereyo kajja musoba mamaafu. Alina emyaka emeka muganda we? Awezezza kati 2. Myaka 2. Gw'olina ameka? 23. 23. Kati abeera naani? Ne mamaafu omuto. So kati mulio temumanyi kika kye? Esaano tetukaakase oba taata wange oba oli omulala. Kati kambuuze? Ye taatawo ye waali? Waali mulamu. Kati lwaki takwatawo no muganda we n'amuta ku DNA n'alaba oba kituufu? Anti kati we yawulira ezo ng'ambo n'abinyigiramu ate ye talina bulungi ssente nga baali kati bali be baamutwala. Kati emanyi kye baazuula bali? Bali kye baazuula kye tutamanyi. Kye baakyogera? Tebalina gwe baagamba. Mwababuuzaako? Wala taata wange omuto yababuuza naye nga babibuzaabuuza tebabyogera. Nga bagamba ki? Tebaayogera nti oba si waffe oba waffe kubanga baamutwalako ne bamusomesaako emitungo. Ng'abeera nabo ne bamututumira essomero asome kati ate muganda nga ye alaba akuze nga tayagala byasoma ayagala kusoma bya mutwe n'abazaayi. Tebaagala kubeera nga mwana atasomye baagala kusomera ddala kuba baasoma. Bayivu bo.
nga baagala omuntu asomye ebitabo sesibino eby'omuntu ate naye agamba bijjamu bisenge byakoze asomye ebyamuntu aveeyo. Babeera wa? Mutungo. Wadde abatukuyambe tutya? Basembadde njagala. Njagala kumanya taata waffe omu oba oli agaba yazaala n'omwana. Kuba kati oba okiba nti taata we ye waali mulamu? Yali kutteyo mutowo namutwala ku musaayi n'alaba ekituufu we wasiwuwe. Ekyo kyonna twandwabe yakikola dde naye nkunyonyodde ebyesente bye si byangu naye kati gweoba oyogedde nabo osobola omanya ekyava mu DNA. Mwine kojja wammwe? Gyali naye talina ssimu. Bamuyita ani? Bamuyita Sam. Abeera wa? Abeera eyo Lwengo. Abeera Lwengo? Maama bamuyitanga ani amanya ge? Yalina nakanwa kati ate ng'alina ne Natukunda. Yalina amanya ga mirundi ebiri? Anti yali si Muganda kati we bajja eno mu Buganda ne babakyusa amanya ne babawa Agabaganda. Olowooza naabe bamanyi linnya ki? Natukunda ab'esayidi ya taata waffe bye bamanyi. Bajja mu kuziika? Mu kuziika maama? Bajja. Tebalimanyako wadde. Kati nagenda okugendayo olwedde nga wayiseewo ebbanga nga yafa. Kati ono omukyala Hirale ye maama mwe yali amumanyi? Ekyensibira yali tamumanyi. Tamumanyi? Naye nga ono Hirale naye agaba bo baali bamumanyi. Baali bamumanyi. Kati ono omukyala Hirale yaliko nga bagenda okujjako ye yaliko? Kuba omwana yali abeerawo oyo mukyala Hirale. Muganda we yani amanya ge? Isaac. Ye Isaac. Kale mbeera kutovaako. Kale. Yana amanya ge mukyala Hirale? Sigamanyi eri okuba nange mutegedde bukulu manyi kimu kya mukyala Hirale. Kale. Kati munoonyeeko wano mbeerako. Yes, hello. Maama gyebaleko. Hello. Nze bampita wakulira ndi wano Lwengo. Ndi kojja wa Isaac. Nze kojjawe. Okay. Nali brother wa Judith. Maama gyebaleko. Kansubire sikutataganyiza ku mirimu gyo. Nyabo. Kakati mukwano kubidde simu just ng'omuntu omukulu obeerawo nga kitu kikulumiriza nga kikuluma. Nakinoonyerezaako ne waŋŋamba nti Isaac mwamutwalako ku DNA naye ne tamanya kikyavaayo eyo kyali kituufu tebyali bituufu kyekiriwo ekituufu so nga nze kojja amukansani kuba manya ekigenda mu maaso. Isaac yakuwadde ne namba. Isaac si yagimpadde. Kati gw'okubidde. Maama. Nze nfumbirwa mu maka muno. Simanyi bingi. Tumanyi bingi naawe. Kati nze nfumbirwa mu kufumbirwa. Kati ebya DNA oyinza okubirako basenga. Anti bangambe nti waliko mukugenda. Saaliko. Twafuna ku information yonna mukwano. Nali mbiwulira bali. Anti like osokunzibirako nompa ku information gyewafunako. Kituufu kyekiriwa. Kituufu. Tujja kuwugira. Tontya maama. Anti si kati. Badde nina byemalirizawa. Waliwo abantu. Just mpadde kakulu konna nti byali bituufu si bituufu. Nze kwa kyenja okumpa kituufu si kituufu. Nze saaliwo saagenda. Kati. Okay, maama, kyoba nisoza kwetondera, Nze kwate wagenda kituufu. Noso okumpa ku lugambo lwawulira nti DNA yavaayo nga mwana mutufu wa wano waka. Nti ati byali bituufu si wa wano. Kyokka kyenjaga finding out. Ontya please bambi. Nze nawulira buulizi nti byagaana saamanya bingi kale. Nti byagaana? Kyeza mwana si waawo. Nze nawulira byebyo. Nti byagaana mukko
Okay. Kimanyingeza okunoonyereza kubanga tetwamanya byavaayo tuli mu bbanga kati nga y'omwana izo takirwanyo nga kikulu nefe abakulu kiba kikuluma bambi kati nganzira kinze ndiko jaawe kiba kinnumiriza bambi ninga mwanyazi yakikola atya by the way okitegeera mukwano kasoba leka kulu kaneka okunoonyereza mpola mpola ndabe ekituufu bwe kiba nda kituufu byavaayo nga omwana si wa waka ekyo si kirungi ne kadafe katugeze okunoonyeza tulabe ekituufu mama ne yanziza siba bulungi mukwano kale mama owaayi omuwulidde omukyala amuwulidde naye tebyogera kituufu era kirungi sitegedde kituufu anti agambye nti byagaana omwana kyebika ebyava mu DNA yabiraga nti si waawo kati kiba kitegeeza taatawo munoonye ssente wonna ne wansi ne waggulu omwana yandibanga muganda wo era weeyo ddala naye tejjukira nti oyo mwannyoko ddala ddala omwana ava mu lubuto lwa maama wo aba muganda wo oba mwannyoko ddala ddala tabako kunoonyereza kati awo buvunaanyizibwa bwo naawe olwana ennyo okwenda oba okwate taata mugende ku DNA munoonye ssente mpola mpola omwana yandibanga taata wo yamuzaala kubanga awulidde maama omukyala agambye naye mufumba wakati naye ku lugambo lweyawulirako olugambo lutontono DNA yagaana ebyuma byakola omusayi gwagala okukwatagana n'ogwabwe kati ate nga waliwo nga kyali mulamu mugende mukole DNA ne muganda wo nga budde bukyali kale beera bulungi oja kuda kuno tumusanvu 52 377 mwena mukagasatu noti musanvu 52 377 mwena mukagasatu WhatsApp namba yaffe era yera nyisimu kojja okuyita abakyala kigende linduza mwena abakyala okuzala kulungi kya ssanyu kya kitiibwa n'abaana mbalage family zaabwe abaana mbalage bakitaabwe yade taata yebuzabuza ati si tombulya ne mwana fuko mwambe oyo mulabi oyo ye kitaawo ennyumba yo girabi eyo awo nakuzaala yade sinze embera makawo mu neomu mova nobe vude mulamu wese no mwana itandikirawo okitegeera naye akati kale ensonga ya mwana muwala mugiwulidde bambi alanira kulaba nti abuuza taata anzaala yazaala muganda wange oba yolingo bangamba naye luza muwulidde essimu oyo omukyala agamba nje mufumbo eri naye kyawulirako bya DNA byagaana ekitegeeza kyabika ndize byagenda okuvaayo musayi gwagala okudda ng'omwana siweeyo okitegedde mukwano gwange kakirabika ate ono omwana gye bamuzaala yandibanga n'omwenzi gye bamuzaala kati bwe binasukkakaawo nga si yamuzaala naye obuziba buzze mwami Jingo omuwala akole DNA kyekijja okusingako greeting to one team one love and Beat FM WhatsApp group Amina Nabale e Dubai mnango udiuta Amina Nabale Dubai kasuli chibu chitambula maidadi sana wali umala wano siliza message ntiwalinda nenge nabagambi sika kwa WhatsApp na mafe noti msavu 52 bisa tumsavu mwene kwa gasatu second service ya kwa zimala mama mumbe na kwelo liotia nangi kali alikusimina WhatsApp webalo okuwuliriza mukulu Jingo yes sebo amanya inze kayita bideni atu sebo akati mukulu Jingo nze ngambo mwana omuwala oyo afube kubanga atawanya taata ibanoonye ssente balabeke nti bagenda ku DNA yetesa yange sebo nze kayita bideni patu akuume sebo okay mukulu Jingo omukwano ensonga zino ogezezaako zikwata kintu kikulu lwakuba nti omukyalo oyo tabadde mulambulukufu bulungi naye nze nsaba mwana muwala oyo aleese okuzuula kuno ayambeko okutaata omwana oyo bamutwale ku DNA bamanye ekituufu nze mama Jackie Ekitere tuyinza tuyanzege munnange kituufu ddala yandibanga omwana weeno alongodde ezindeera ku musenyu yesebo namunanga abantu abo batugamba wano ku mateeka nga tutugamba DNA ezo nti abantu abo be balina ki
baba n'embuto zaabwe bakugamba nti omwana wuwo abawuwo naye ate omwana bw'abeera naawe aweze emyaka nga 8-6 mama we tulaba gyawutte naye ngeno omusajja ati bamaze okukuluusanya ogwo omulamwa guli kunze kennyininyini kati nyo okubonyaabonya ku kiralo odi awo kati nkusiibudde kale munnange alagi omugeji ng'onyugunyanze kyenteesa beekwatekwate bafune akasente bagende ne taata aliwo ku DNA we kiba kiganye ekyo atandika obulamu obupya kimanye nti talina kika kuba abakazi babikola nnyo ebyo bwe baba bakyankalanye abaana ne batabalaga we bazaalibwa nze Abati Katongole owa boda ku Mambule tuza tuyanzege Abati Katongole. Good morning, Mami Katrina na Kitende Sylvia ndine Kirama naye abakyala mu butuufu twebereremu tume kubonyabonya abaana nga tuvudde mu nsi kati bawulire batawaana ate eno ate eri so mukwano zengena kusaba tata wabawaale mukwate taata munoonye ssente mumanye ekituufu kuba kyekisinga ng'obudde bukyalinga ne tata tannava mu nsi. Mami Katrina na Kitende Sylvia. Kyembagambye abakyala tubegayida bamaama baffe mutulaga waffe nga budde bukyali nga mukyali balamu yogera totya bwatu mwazala mu mwanyoko oba mukojja wange wasitundaka kika kyange nkindagi tuba kyakula koli abayanzaala owaye munange ono kolujo mimbi omuto okuvikalagala mbiki yesebo ne bannange omwana bamukwatireko bambi bagenda mu DNA balabe bamukwatireko bane family kati wezaatuuka era kyayogedde kiri kituufu tewasanga nga naawe waali si ya muzaala kawedde mu muganda bali kuweereza ono k'olugye kale k'olugye empigi munnange banya kutuuliriza omwana nga alabye okubeera nga mwannyina takakasa bulungi kitaawe yaani naye zijja kusaba mwannyina oyo aleese omulamwa guno yeebeere mugumu kasooli mwannyina baluganda oba bamugabyewa oba bamututte luddawa basigalira baluganda era balina okukwatagana naye ekyataata alinde kitaawe agende ku DNA agende bamukebeze sigadde ndi Haji Kasule Kabo Hajati nampanya akutumidde nnyo nainda benyo Hajati wange mugambe mutumiddeko nnyo nti mwagala nnyo aleeteko ndi ku muceere omupunga Jingo wabala okweza mukwano promoter wa Rebecca Jingo Hadija ekibibi nsayimagezi gempa omwana oyo ayogerezeganye ne taata we banoonye ssente mu bulungi ne mu bubi bagende ku DNA lwakuba ne sayidi zeerinze sibitegedde bulungi ge mazima taata yabadde anyuma okwogera naye ye mwennyini n'ayogera ekituufu naye ng'abakyala bannange ekirungi ne mulaga abaana gye babazaala kati oleka omwana mu buzibu kati omwana wuyo yabonaabona okitegeera ekintu ekyo nze Hadija ama Hadija tuzaale waffe nga taliko kunoonyereza anzise mwasuze mutama wale kutuweereza bannange ekyo kibani ekituyigiriza omwana olumulaga kwa obulamu buno bonti tomanya ddi olugenda tomanya ddi nti oba lunaku bwe luti kufa tekuliko garanti kati munnange naye ayinza okuba teyamanya ng'alina akaseera kali agenda obagambiramu ate ekiseera kinaatuuka n'ava mu bulamu bw'ensi eno kimanyi ekyo yakola obutalaga mwana waabwe tuweereza amasinga nabuse ekikuba nkima nabuse twenso yanzege munnange bagala ku 96.3 BTFM ekintu buli ky'omuziki